amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media ndowooza muli kumpi eno channel giyita ya Rema Namakula ku ngeri gye updatingamu stories za Rema Namakula ndi kumpi na kufuuka Rema Namakula oba kiyinza beera kityanga Rema Namakula nange antutte nga adopted son nga wamu ne Hamza nembera mu family yaabwe mwennyini kwegamba nesatawaananga na kunoonya information so that nembera wadiri ku source wennyini nenga Rema Namakula yakyalemedde Dubai waliwo omuntu omu yangambye eyo nera mu comments abula abaana bannayuganda mudyoga waliwo yangambye SMX ye olabe bye bifaananyi Rema yeekubisa ebifaananyi bingi ng'agenze Dubai konze mpulira Rema yakomawo dda wane Uganda ebifaananyi gyase yateekayo buteesi mpola nera agenda kuvuga speed paka omwezi we gunagwako ne ngamba ogambye etya maama ko yeye Rema yakomawo dda ayinza obbeera yenna mugongo we naye ng'ebifaananyi atuwaako mpola nenteesoka ntegeera nti ddala bannayuganda temutudde ate temwagala kumanya. So Rema Namakula nze ngenda sigala ku ekyo kyatulaga nti Rema Namakula akyali Dubai kati ate ngambe ki nze simulabanga ko wanene Uganda silabanga ko ng'akomyewo kati ngenda sigala updating stories nga ye wazituwa simanyi oba yakomawo dda nene Uganda ng'atuwaako mpola naye nako nako kaba katukolera Rema kinyuma okubeera ye obeera okyali ye Dubai kinyuma n'ofuna seti z'engoye ez'enjawulo n'ofuna location ez'enjawulo nga gwe buli lunaku wanene mu Uganda n'okomawo mu ggwanga erya Uganda nga buli lunaku opostinga ekifaananyi abantu n'obalowoozesa mbu yes okyali ye Dubai okumala mwezi mulamba oba okumala myezi 2 ffenna ne tutya kumbe gwe weekomerawo ddala no mu Uganda weekubira n'embaga oba okwanjulako naye nga Rema Namakula akyali ye Dubai on a serious note nira bakyali mukubeera nga batambuza omukwano gwabwe bulungi nnyo ne Dr. Hamza Sebunya tegulina buzibu abamu nno awo beebuuliza yiyo oba bambika amaalo bakataddewa ne banange banama mu commenting nga tandika oba buli abi comments ebibeereyo wansi nga abaana bye bakomentinga oyinza n'okufa ennako waliwo bagamba waliwo ku stories nasooka okubeera nga mposting eza Rema Namakula beekubisa ebifaananyi nga temulimu amaalo omuli n'akomentinga nagamba oba kakazi kattu baakasibiddewa banasooka mala kasibira mu rumu bogenda okwekubya ebifaananyi mwagala kubirira ebifaananyi bye beekuba Dr. Hamza nga amalo ali mu kakasambu ye omwana bamuparentinga bulungi naye bannayuganda temutudde ate bannayuganda mwogera ate teriyo munnayuganda agala kubayo agambe munze akyogedde buli omu awooza owa boda yabyogedde owagundi yabyogedde naye nga bannayuganda Rema Namakula yakyali mu kubeera nga enjoyinga Dubai locations zonna ajja zigenda mpaka wanaazimalayo then alyoka akomewo wano mu ggwanga erya Uganda nga wali mu kubeera nga promoting akayimba ke kali ne chickens ne bagamba muzonna kolabo Rema Namakula ze yakakola mu bucyangatandika kuyimba eno ekolabo gye muniramu essuubi ery'amaanyi kubanga collaboration njagala nnyo Rema Namakula mwagala ng'omuntu the Ben yes yali muyimbi mulungi alina omubiri naye ffe wano nga tetumutegeera bulungi nnyo mu Uganda okitegeera ng'ebeera 50-50 weetyo naye kati Chika agenza okuba naye akayimba nga Chika katinza cross akayimba ka loko so kati tusaba busabi Rema Namakula video ebeere ennungi gy'ogenda okukola ne Chike video eneebeera ennungi Rema Namakula nze jjabeera sirina kyenkubanja nga nkusabira mukisa akayimba kali kozi Grammy kali eki kagende ku BET tuyinza okulabirawo nga Rema Namakula alese BET lwakayimba ke kalina ne Chike ke bayita loko so buli kimu tukusabira Rema Namakula kigende bulungi wani ku SMX media tubeera ne updates na Diamond Entertainment Industry kyona okukola kiri simple kubeera nga subscribinga wano ku SMX media tojja beera nga missing updates ate nawo akaba data wano stories SMX tulina engeri tuzi updating oba gye tuzi convertingamu nezitasobola kunywera nnyo data kubanga wanene mu ggwanga lya Uganda tumanyi bulungi nnyo mbu data atwekubya mpi ng'oggyeko mu mikwano gyange abali mu UAE bo bali ku wifi bo tebalina problem story newe biraya sawa nnya bo bagiraba amanya busigadde nze mu SMX representing straight out SMX media I sign out.